tuba tusome nate Guse era nga tuli katabo kano ak'Amaggwa n'emitego mu buvubuka akawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza. Akatabo kano kayitirivu nnyo naddala eri omwana w'obuwala n'omuvubuka yenna atuwuliriza essaawa zino. Akatabo kakuyigiriza bingi. Cissy ava ewa Ssengawe y'essuula gye tutuuseeko era nga ssuula ya 6 ey'akatabo kano. Cissy ava ewa Ssengawe ssuula ya 5 ey'akatabo kano Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Ng'ebyaleeta Cissy ku bufumbo bimaze okuggwa era ng'alabika biyitidde waggulu, bakadde be baatandika okumusibirira entanda adde ewa kitaawe, naye nga basanyufu nnyo olwa muwala waabwe obutabaswaza. Cissy yayogera mazima ng'ow'eggaali agula amayembe, kubanga yagamba nti yali tamanyi nti oba ne Ssengawe yali amwagala nnyo bw'atyo. Wazira naye yeewuunya bwe yalaba ebintu Ssengawe bye yamusibirira nga bikirako obugulu bw'eggongolo. Tezigaddwa yasiikira muwala we entungo n'ebinyeebwa n'adda ne mu kati. Teyakoma ku ebyo byokka, naye yamukwatira engoye ennungi 2 ennungi enzibu nno ddala, n'agattako n'omugogo gw'engatto, akatambaala ak'omu ngalo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Bazza kyabwe omuwala yamuwa olugoye lumu n'ensimbi enkalu ye kennyini ze yamukwasa ng'aziyita ez'olugendo. Okutwalira wamu Cissy yasiibulwa bulungi nnyo ddala, ye kyataasuubira mpozi olw'empisa gye baamuyisangamu. Bakizibwe ba Cissy bonna baamutonera obulabo obulaga nti baali bamwagala era bamusaaliddwa. Cissy ng'anaagenda ng'enkya wamma ggwe ku olwo teyakwata ku kalimu konna, wazira yali mu kusiba bibye nga nti olugendo lumusala bulala. Mukazi wattu yasula akukunadde nga nti alaba n'obudde tebukya. Yazuukuka mu bunyonyi n'atandika okwekeja. Obudde okugenda okusaasaana nga ne caayi amuyiisizza. Enjuba okulingiririza nga Cissy n'abamuwerekera bataka mu luguudo. Wadde yayisibwa bubi, ebiseera ebyasinga ng'ali ewa Ssengawe n'akola ng'omuddu so nga mu kulya tajjukirwa, n'avumwa wamu mpozzi n'okukubwa. Kale bwe yali avaayo byonna yabyerabira olw'ebirungi bye baamukolera, bw'atyo n'avaayo ng'asanyuse. Cissy ng'atuuse ewaabwe yayanirizibwa mu miziro egitayogerekeka, essanyu katalitta abamanyi nga balabaganyeeko ku kyalo mu mikwano gye gye yali alese okwo wamu n'eŋŋanda ze. Baamukulisa emisomo kuba bo baali baamaze dda okumanya nga bwe yali agenda e Kampala okwongera okumeggana nagyo. Nakyala wakati yalwawo anti nga yeeyuna olusomo olusooka obutamuyitako. Leero nnyina bwe yamanya nti muwala we agenda ku kibuga n'atyamu, anti yali amanyi nti e Kampala walungi naye wabi era nti wangu naye wazibu nnyo. Yalowooza ku bavubuka ab'oku kibuga ye be yali akakasa obulungi nti bazibu ddala okubayitako bwe baba beewaddeyo okukusuula, so nga bangu nnyo okubayitako bw'oba omaliridde obutakusuula. Owulira essuula eno erimu amagezi mangi. Bazibu nnyo okubayitako babira beewaddeyo okukusuula, naye ate bangu baakuyitako singa gw'oba omaliridde obutakusuula. Kale ekisinga obukulu gwe kumalirira. Bw'omalirira ebisadde bikolebwako tebisobola kukukwatako, oba ojja kubeera ekyo ky'oyagala okubeera. Tuli mu katabo kano Amaggwa n'emitego mu buvubuka akawandiikibwa Ruth N. Kaboggoza era kakutte nnyo ku mwana muwala Cissy obulamu bw'engeri gy'abutambuzaamu, ndala emyaka egyo egy'ekitiini, emyaka egy'abavubuka, emyaka egy'abato, ebibayitamu bingi ebibateeze mu makubo omuwandiisi g'ayisa Amaggwa mu buvubuka. Gw'ogalabyewa ye abaffe osobola okumubagulizaako nga tannagalinnyamu n'omugamba nti Cissy ago maggwa. Kagenda kutunyumira akatabo kano. Essuula egamba nti Cissy ava ewa Ssengawe gye tuliko essaawa zino zennyini. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Kale maama wa Cissy yalowooza ku mmotoka z'omu kibuga ng'alaba ng'omwana we bambi yali akyali muto nnyo
okusobola okuzisala yekka. Leero bambi n'abeera awo ng'emmeeme emutawuka butawusi olw'omwana we. Yaliwo ddaaki n'ayita Cissy ne bagenda eyo mu lusuku. N'amubuulirira buli kimu era by'anaasanga mu kibuga, nti era singa aba abisanze n'engeri gy'ayinza okubiyitamu. Mu kusiibula muwala we, Ssewambwa yagamba bw'ati. Ssewambwa ye taata wa Cissy. Yamugamba nti owange muwala, genda e Kampala ewa mukulu wo gy'onaavanga ng'ogenda okusoma. Kyokka ng'otuuse eyo ku kibuga, jjukiranga ekyakutwala kusoma so si birala. Ate koolidde wano mbwe ebyokusoma wabivaako n'odda mu birala, era tulirya materike. Simanyi owulira muwala. Yamugamba nti tobanga bano bakulu bo mu kifo ky'ebbaluwa baleeta baana mbu tubatende nga bwe bamanyi okuzaala. Kale genda naye soma nnyo, nze ensimbi ez'okukuweerera nnina. Byali bigambo bya taata ng'ayagaliza muwala we. Yamugamba bakulu bo mu kifo ky'amabaluwa ag'abatwaza okusoma badda n'abaana. Omuzadde aba talina kyakkola naye kimuluma. Ekimuluma nno kye kiriwa? Ogwe obutatuukiriza kye watandika. Gwe bw'olema otuuka ku ekyo kyakwagaliza kye kimuluma, so nga ye si yaba akituuseeko. Gwe agenda okunyumirwa mu ekyo kyakuteekerateekera. Bw'obaako by'otuuseeko eby'obuwanguzi biyamba ggwe, naye omuzadde ye kyayagala obituukeko. Kati bw'otabituukako kimuluma. Kyova olaba Ssewambwa agambye muwala we ono Cissy nti tobanga bakulu bo abadda n'abaana mu kifo ky'amabaluwa. Oyigamu ng'omwana asoma. Bw'owulira ebyo olina ky'oyagala ky'osobola okuteeka mu nkola ku bigambo ebyo bye babuuliridde Cissy. Omanyi babeera babuulirira omwana waaboobo nga naawe ow'omunaku okuta okunkumula be badde babigamba Cissy, naye ate naawe bikwatako. Essuula naawe weekomye. Bwe tunaddamu sisinkana tujja ssoma egamba nti Cissy mu Kampala y'akatabo kano Amaggwa n'emitego mu buvubuka. Episode nayo ngikomezaawo olunaku olwaleero. Awangaale ayibeene.